Mukama yebaziwe, bantu ba Katonda abalungi, mbabuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, n'okwebaza Mukama waffe otuwa omwoyo we, omwoyo mutukuvu otukulembera mu kugabana ekigambo kye, n'abaako buli kiseera obubaka bw'atuwa obusobola ate okukomyawo emitima gyaffe ku kkubo ery'obutuukirivu, ku kkubo ery'okwenenya, ku kkubo ery'okuyaayaana mu mitima gyaffe okwagala okugoberera Mukama waffe Yesu Kristo. Ne tuba nga tulina okuyaayaana okuva mu kutambulira mu kibi, naye tutambulire mu kkubo ery'obutuukirivu, tusobole okugenda mu ggulu, era tusobole okubeera nti amannya gaffe buli kiseera tufuba okulaba nti tujjukira nti amannya gaffe galina okuba nga gawandiikibwa mu kitabo eky'obulamu, ekitabo eky'Omwana gw'Endiga. Era gwali yampuliriza weebuuze, erinnya lyo ddala liwandiikiddwa mu kitabo eky'obulamu? Era ddala erinnya lyo mweriri olunaku olwaleero? Weebuuze ekibuuzo ekyo era osobola okweddamu mu mutima gwo, kubanga ekigendererwa kyaffe lwaki tukuweereza ekigambo kya Katonda kubeera nti buli kiseera otambulira ku kkubo eryo, naffe n'abakuweereza, naffe nga tukubuulira ekigambo, naffe kennyini era tuba twebuulira, naffe Mwoyo aba atubuulira, tutambulire mu kkubo ery'obutuukirivu, okwenenya, erinnya lyaffe, amannya gaffe gawandiikibwe mu kitabo eky'obulamu, ekitabo eky'Omwana gw'Endiga, tusobole okugenda mu ggulu, emitima gyaffe, endowooza zaffe zonna tuziwe Mukama Katonda, tuggyemu buli kimu ekirowoozo eky'obwakabaka obw'ekizikiza mu ndowooza zaffe, mu mitima gyaffe, tutuuzeemu ekigambo kya Katonda. Y'ensonga lwaki emabegako nabategeeza nti okusaba mu mutima kikulu, okusaba mu mutima buli kiseera n'oba olina emirimu gyo ng'osaba ng'ogamba Mukama, nzigyamu by'otayagala, onteekemu omwoyo gwo n'okwagala kwo n'obulamu bwo. Ebyo nga gy'okoma okubyogera, oyongera okwaniriza omwoyo wa Katonda okubeera munda mu ggwe. Kuba Mukama waffe Yesu Kristo ayagala omutima gwo agufuule ennyumba ye mw'atuula. N'omulabe Sitaani naye kyayagala. Sitaani ayagala kutuula mu mutima gwo, mu mutima gyaffe, aleetemu ebikyamu, abeeko kyabba, kyatta era ne kyazikiriza. Bwe tuggyawo ekizikiza mu mitima gyaffe, Mukama waffe ajja n'atuula awo. Bwe tulemezaamu ebirowoozo by'ekizikiza mu mitima gyaffe, tuba tugobyemu Mwoyo Mutukuvu. Kuba tujjukire akamwa kaffe kye koogera kaba kava nnyo ku ekyo omutima gwaffe kye gugamba. Kati ye Sitaani ayagala twogere ebintu bimalamu balala maanyi, ayagala twogere ebintu kwegamba ebitasaanidde, kubanga akimanyi buli kintu kyonna kye twogera n'akamwa kaffe ku lunaku olusembayo kigenda tubalirwako era tujja kuvunaanwa. Mukama waffe Yesu Kristo akyogera bulungi mu kitabo kya Matayo chapter 12 verse 36, agamba buli muntu ajja kuvunaanibwa ku buli kigambo ekyava mu kamwa ke, buli kigambo ekiva mu kamwa. Olw'ensonga ekigambo ekiva mu kamwa kisobola okuzzaamu omulala amaanyi, ate kisobola n'okumenya omutima gw'omuntu. Ekigambo ekiva mu kamwa, Mukama atunula omutima gwo n'ekigendererwa ng'oyogera ekigambo ekyo ky'oyogera. Oluusi oyinza okyogera oli n'akifuna bubi, naye Mukama ye atunuulira omutima gwo gw'ayogera. Ekigendererwa kyo kiki? Kulumya oba kuzimba? Y'ensonga lwaki tulina okwewala ebigambo byonna ebimalamu abantu amaanyi, okuwuliriza n'okwenyigira mu lugambo. Ebintu byonna ebyo naawe omuntu kyayogedde gy'oli kasita okitwala nga kigambo kyakumalamu maanyi n'okitwala, era naawe kikosa obulamu bwo. Oli wagamba ekintu ky'olaba nti kikumalamu maanyi, oba katugeze n'agamba gwe tojja kubeera bulungi, ojja kubeera bw'oti ne bw'oti, ebyo ebigambo bigoberewo mu linnya lya Yesu Kristo. Bigobe, kubanga ekigambo ky'omu kamwa eky'olulimi kirina amaanyi mu nsi y'omwoyo. Nga bw'olaba osaba essaala Mukama n'agiddamu, n'ogoba dimoni ne zigenda, n'oyita omuliro mu linnya Yesu Kristo. Era bw'olaba n'omulala asobola okwogera n'akamwa ke n'abaako gw'akolomera ate ne kibeerawo. Kati twegendereze
Matayo 12:36 watulaga buli muntu ajja kuvunaanibwa ku lunaku olusembayo eri buli kigambo kyeyayogera okuva mu kamwa ke. N'ebigambo naawe omuntu byayogera naawe bw'obitwala byekwata ku mwoyo gwo, era biba birungi nga bakulangiriddeko birungi, era nabyo w'obitwala Mukama ebigambo ebyo abiwa obulamu era ne bituukirira mu bulamu bwo. Tujjukire essaala zaffe z'amaanyi mu nsi ey'omwoyo. Essaala yo ekolera ddala ekintu eky'amaanyi eky'enjawulo, erina amaanyi gasingana kwegamba n'aganyeenya oba nga goyinza okuyita earthquake. Essaala yo mu nsi ey'omwoyo erina amaanyi ga njawulo. Tokoowa kusaba, tokoowa kwerangirirako birungi, olangirire ebirungi eri famire yo, ensi yo, ekkanisa yo, omusumba wo n'abalabe bo. Era ojjukire nti guno omubiri gwe tulina gugenda kusigala wano ku nsi, naye olina omubiri omulala ogw'ekitangaala. Omubiri ogwo ogujja ogenda mu ggulu. Omubiri ogwo wano ku nsi nawo banga oli mukadde, ogwo omubiri olabika ng'okyali muto, ng'olabika bulungi nnyo. Kati okwo okulabika obulungi Mukama waffe Yesu Kristo bw'akulaba buli lunaku, ye alaba guli omubiri ogulabika obulungi ennyo gw'agenda okubeera nagwo mu ggulu. Mukama waffe bw'atyo bw'atulaba. Tujjukire buli omu Mukama alina kye yamuteekamu munda, ekitereke eky'enjawulo. Mukama yakuteekamu ekitereke, yakuteekamu ebirabo eby'enjawulo, okumanya n'okutegeera okw'enjawulo, nga gwe wekka gw'olina okumanya ebintu ebimu ate obinnyonnyola abalala. Naye gy'okoma okutambulira mu butuukirivu, ebyo ebibala Mukama abyengeza ne bituuka okuba nga byeyoleka ensi n'ebiraba. Olwaleero ngenda kwogerako ku basajja ba Katonda, era nawe ali eyo ng'omanyi nti olina okuyitibwa okubeera omukyala wa Katonda oba musajja wa Katonda. Mu ka audio kano osobola okubaako ky'oyigamu, nsuubira ojja kubaako ky'oyigamu, kuba tujjukire Mukama waba ateekateeka omusajja wa Katonda oba mukyala wa Katonda, emitendera mingi nga bwe tula mu Bayibuli mu kitabo kya John chapter 6 verse 51. Mukama waffe agamba nti ye mugaati ogw'obulamu ogwava mu ggulu, ye mugaati omulamu ogwava mu ggulu. Omugaati gwe mubiri gwe. Mukama waffe Yesu Kristo gwe mugaati ogw'obulamu, ogutuwa obulamu, oguwa emyoyo gyaffe obulamu. Era n'akiddamu ne mu John chapter 6 verse 48. Kati omugaati tutwale ekyokulabirako bwe baba bakola omugaati, nga bakwata oba eŋŋano ne batabulamu oba katugeze nga ne blue band oba n'amagi, nga bakola eŋŋano ne bakanda, ng'oli ne waba akanda yeetegereza okulaba nti tewali buwunga bwonna bulekeddwa mu ŋŋano. Ate oluvannyuma we beeyidde bulungi, oluusi we beemaze okutereera eŋŋano nga bamaze ogikanda, oluusi ne bagibikkako nesooka ebeerawo akabanga, oluvannyuma ne bagiggyawo ate ne bagiteeka mu oven we babeekingira. Kati n'omusajja wa Katonda, mukyala wa Katonda bw'atyo bw'abeera. Mukama alina ebirungo eby'enjawulo by'aleeta n'agatta, ate ne kitwala obudde ng'akanda, nga yeetegeka, nga oli akanda wajjamu empulunguse. Mukama naye alina ebintu by'abajjamu awo mu kuteekateeka omusajja wa Katonda. Aba amuggyamu obuggya, obusungu, obutayagaliza, ebintu bingi Mukama by'aba amuggyamu ng'amuteekateeka, era luba lugendo, kitwala n'obudde. Nga bw'olaba omuntu akola omugaati oba afumba omugaati, kitwala obudde, agatta ebintu bingi, ate n'akiwa obudde, n'akanda n'ateeka mu oveni, ate n'abeerawo okulinda okulaba nti ate mu oveni omugaati tegulwamu bbanga ddene. Ne Mukama bw'atyo bw'abeera ng'ateekateeka omusajja wa Katonda. Ekigambo obudde kiba kikulu nnyo, kuba tujjukire bwe tusoma mu Bayibuli tulaba nti Moses yatwala emyaka 4 ng'ali mu ddungu nga Mukama tannamukozesa. Emyaka 4 ng'ali mu ddungu. We tutunula ne Dawudi yadduka okuva ku Sawulo okumala emyaka 17 nga Mukama tannaba kutandika kumuyita abeere muweereza abeere kabaka. Emyaka 17 Dawudi gye yatwala. Mukama waffe Yesu Kristo emyaka 3 yasooka kuweza myaka 3 n'atandika okugenda mu kuweereza mu lujjudde. Emyaka 3 nga Mukama amuteekateeka
nga Mukama akyamuteekateeka ng'ali mu kkola mu mwoyo, Mukama ng'akyalinzeeko. Bino mbikubuulira otegere nti musajja wa Katonda oba mukyala wa Katonda, obudde kikulu nnyo. Ebintu bitwala obudde. Tubeera mu kutendekebwa era tuli mu kutendekebwa, Mukama atuteekateeka ng'alina ate obuvunaanyizibwa bw'atuteekerateekera. Ate Mukama era wamala okuteekateeka musajja wa Katonda, bwe tulabira ku Mukama waffe Yesu Kristo, yali mubazzi ng'akola ne taata we Yozefu, era Mukama we yamala omuteekateeka n'atandika okuweereza Mukama, era abantu baali bamumanyi ng'omwana w'omubazzi, ng'era bamutunira bagamba, ono si ye mwana wa Yozefu. Kati ne ku basajja ba Katonda kibaawo. Mukama Katonda amala okuyimusa musajja wa Katonda oba mukyala wa Katonda, abangi baba bagamba nti naye ono si ye gundi gwe twalabanga egindi, ono si ye mukyala eyakolanga kino ne kino, eyakolanga wali. Kati bo baba balina ekifaananyi kiri gye wayita nga Mukama akutendeka, era bafuna okubuzaabuzibwa kungi nnyo kuba enkyukakyuka ebaddewo mu makati awo baba tebagimanyi. Mukama okutendeka kw'abayiseemu, Mukama abatendeka engeri gye bagenda okukolagana n'enjawulo mu famire, kuba famire badde emanyi oli omuntu atannaba kuyiga kuweereza Mukama. Katonda aweereza Mukama mulala, tayagala bya buwangwa, tayagala genda mu mikolo gya kika. Ebyo byonna Mukama abatendeka engeri gye bagenda obisangamu. Mukama abatendeka engeri gye bagenda kwegamba okukwataganya ebyo ebyatusomesebwa mu ddiini, kuba tujjukire eddiini bw'omala okutegeera Yesu Kristo lw'okizuula nti eddiini yeeringanga ekikookolo ekyefaananyiriza enkolagana ne Yesu Kristo. Ng'omuntu waba asomye ensomesa y'eddiini n'ebyawandiikibwa, tukitwala nti oyo alina enkolagana ne Yesu Kristo, naye nga ako kakookolo eyebeera masiki kwefaananyiriza nkolagana ne Yesu Kristo. Enkolagana ne Yesu Kristo ndala eyawukana n'eddiini, era eyawukana n'okwambala ebyambalo eby'emikolo. Enkolagana ne Yesu Kristo ebeera mu mutima gwo, era ggwe oba okimanyi nti ddala mmanyi Katonda, ng'osobola n'okuyimirira mu bantu n'ogamba bannaye Katonda mumanyi, ng'era oba olina ensonga zo. Mukama yatendeka omusajja wa Katonda okubeera nti ebirowoozo bye tabiteeka ku ekyo Mukama kyamwesaamu ng'amutendeka, naye ebirowoozo bye n'omutima gwe aguteeka ku ekyo ky'anaabeera Mukama ng'amaze omuteekateeka. Mukama waffe Yesu Kristo yajja, yabonaabona, yakubibwa ne bamuvuma, naye teyabifaako. Ye yali atunuulira ekyo ky'anaabeera oluvannyuma nga Mukama amukwasizza obuyinza. Ye yatunuulira kununula myoyo gyaffe tuleme genda mugeena, tugende mu ggulu. N'omusajja wa Katonda ng'ateekebwateekebwa, Yesu Kristo amutraininga, amusomesa engeri gy'agenda okubeera ng'ebirowoozo bye abitadde ku kuwangula myoyo, si kujjuza kuweza ssente na kubeera nakwegamba branch za church nnyingi, si kubeera nti ebirowoozo abiteeka kusika bantu kujja mu kkanisa oba kujja wa musumba gundi oba gundi, wabula ekigendererwa kye kyakuleeta mitima gy'abantu eri Yesu Kristo, emyoyo gijje eri Yesu Kristo, gireme genda mu geyeena nga kwegamba nga ye kyataddeko ebirowoozo kyokka. Ekyo Yesu Kristo yatendeka musajja wa Katonda okubeera nti ebirowoozo bye kwegamba kwabitadde, nga n'ekigambo ky'enjiri kyabuulira afa nnyo ku butuukirivu n'okwenenya, si kubuulira buulizi bantu njiri kwegamba ebasanyusa bamugaa guno omwaka gugwo ogenda gaggawala, ogenda kubeera bwoti, naye nga mazima omuntu oyo naawe wennyini waweereddeyo ekiweebwayo eky'emiliyoni oba mitwalo 10, nga mazima singa afiira awo oba n'omubuuza nti kakati erinnya lyo ddala osuubira liwandiikiddwa mu kitabo eky'obulamu, ate omuntu ayinza ate okusirikamu Katonda n'agamba naye, kubanga enjiri bambi oluusi ng'abuuliddwa emusanyusa, naye nga tebamubulidde enjiri emuwonya geyeena, tebamubulidde enjiri emubuulira ngeri gy'agenda kwerwanako omulabe Sitaani ng'amulumbye. Yesu Kristo yatendeka musajja wa Katonda n'aba nga enjiri abuulira ya butuukirivu na kwenenya. Yesu Kristo atendeka abasajja ba Katonda okuyiga engeri gye banaakwatamu ensonga okubeera nga kwegamba abantu babasosola, babaawula,
kubanga ebintu ebisinga abatajja mu gurupu z'abantu tagenda kwogera bya bufuzi, tagenda kkaayana bya mizannyo, ye abeera ku kigambo kya Katonda. Ebyo Katonda yamutendeka engeri gy'ayitamu ebyo byonna, era ensi tesobola mutegeera mangu. Bwe tula mu Bayibuli, John the Baptist yafuna okubikkulirwa ng'ali ku kizinga, ng'ali mu mwoyo ku lunaku lwa Mukama. Ekyokuyiga ekiri wano nti yali alindiridde ng'ali mu mwoyo. N'essaawa ya leero Mukama waffe Yesu Kristo atendeka abasajja ba Katonda, bakyala ba Katonda okulindirira Mukama nga bali mu mwoyo, kubanga Mukama waffe mwoyo. Mwoyo mutukuvu gwatuwa naye mwoyo. Naffe tulina kubeera mu mwoyo ate nga tuli bantu ba mwoyo. Olwo tuleke tufune ekyo kyatuyigiriza mu mwoyo, tusinze mu mwoyo, tutendereze mu mwoyo, tuwagale mu mwoyo, ng'era tuweereza mu mwoyo. Mukama waffe Yesu Kristo yatendeka abasajja ba Katonda okubeera nga basobola okwawula enjigiriza ey'omuntu n'enjigiriza eriko okuyambibwako Mwoyo Mutukuvu, ng'osobola okwawula enjiri egendererwa okwogera obulungi Oluzungu, okwogera oba okulaga obukugu mu kumanya ebyawandiikibwa, era ng'osobola okwawula ekigambo ekikwata ku mwoyo, ekijjanjaba omutima, ekiwundu ku mutima, ekikuleeta eri Yesu Kristo, ng'era oyawula kwegamba nga enkolagana ne Katonda togirabira ku byambalo, n'oga okusinziira ku byambalo bino onaamanyi Katonda, oba okusinziira ku bungi bw'abantu onaamanyi Katonda, oba okusinziira ku byamagero, naye ng'ofa ku nkolagana yo ggwe omuntu omu, ekigambo kya Katonda engeri gye kikutte ku mutima gwo ne kikwagaza okwongera okumanya Katonda omutonzi wo gw'ogenda okusanga ng'ovudde mu bulamu bw'ensi eno. Kuba kye kigendererwa kuleeta mitima eri Yesu Kristo. Buli muntu abe n'enkolagana ye kinnoomu ne Yesu Kristo eyamutonda, kubanga ebyambalo bikyuka, ebyamagero bikyuka, omusumba akyuka, ekkanisa ekyuka, naye ggwe ne Katonda wo temugenda kukyuka. Mukama ogenda musisinkana n'aaba wekka, olunaku lumu ogenda kuyimirira mu maaso ge. Era Mukama yatendeka abasajja ba Katonda okubuulira enjiri egendererwamu okununula emyoyo okuva mu bwakabaka obw'ekizikiza. Enjiri ekutendeka okubuulira enjiri nga yakuwangula myoyo, ekulemeza butuukirivu na kwenenya, butuukirivu na kwenenya, n'oba nga oli mugumu ng'era oli kimaanyi mu mwoyo, okusobola okufeesinga ebyobuwangwa ne famire n'ab'eddiini, oluusi ng'olina n'okufiirwa emikwano, ng'ogoberera Yesu Kristo nga togoberera bugoberezi famire, bya ddiini, bya buwangwa oba mikwano, naye ng'ogoberera Yesu Kristo gw'omanyi mu mwoyo nga nawe oli muntu wa mwoyo. Yesu Kristo yatendeka abasajja ba Katonda ne babeera kugamba ku mutindo bwe gutyo, ensi byetasobola kutegeera. Era Mukama Yesu Kristo yatendeka abasajja ba Katonda ne babeera ng'ogwo omugaati oguyita mu muliro gwa oveni, omugaati ne gujja bulungi. Ne Mukama atendeka abasajja ba Katonda ne bayita mu muliro, ne baba nga beeteefuteefu okuyimirirawo ne boogera ekyo ekigambo ekigenda okuwangula emyoyo okuva mu bwakabaka obwa Sitaani, nga si njiri ya kukyamuukiriza bukyamuukiriza bantu. Era gwaleero buli kiseera beera nga weebuuza erinnya lyo osuubira liwandiikiddwa mu kitabo eky'obulamu. Erinnya lyo liwandiikiddwa mu kitabo eky'obulamu. Era oba obuulira njiri weebuuze enjiri obuulira yakuleeta mitima eri Yesu Kristo, oba enjiri obuulira yakuleeta bantu ku kkanisa bweti, oba mu ddiini bweti, oba ewa musajja wa Katonda bwati. Enjiri obuulira yakuleeta bantu omutima ogw'omuntu gujja eri Yesu Kristo, era guyayaana okumanya Yesu Kristo, okuba n'enkolagana. Waliwo obubonero bw'oyinza okulabirako n'ogamba ddala igwe olina okuyitibwa. Gwe ng'omuntu bw'oyinza okwerabirako mu bulamu bwo n'omanya nti gwe ddala olina okuyitibwa. Kuba tujjukire Mukama Katonda yatendeka basajja ba Katonda okuba n'ekigendererwa okukyusa omuntu ow'omunda, igwe ng'omuntu, omuntu ow'omunda ow'omwoyo, okumukyusa n'adda eri Mukama.
Yokaana Omubatiza, John the Baptist, Mukama yamukuuma ng'ali mu ddungu emyaka 3 ng'amuteekateeka okufuna okubikkulirwa, ng'ateekateeka John the Baptist okubeera omugumu kirimaanyi mu mwoyo ekimala okusobola okusisinkana bannaddiini, abakulembeze b'eddiini n'ebyobuwangwa ab'ekiseera ekyo. Oyinza okulaba musajja wa Katonda ng'awa okubikkulirwa, naye bambi era aba yeetisse n'obulumi, aba alina omusalaba gwe yeetisse, aba alina omuwendo gw'asasudde okusobola okukola ekyo ky'olaba akola. Era buno bwe bubonero obumu bw'oyinza okwerabirako n'ogamba mutuufu olina okuyitibwa gwe ng'omuntu omu, musajja wa Katonda oba mukyala wa Katonda. Ekisooka, ekimu ku ebyo ojja kulaba nti enjiri gy'obuulira efulowinga nga bw'olaba omugga oba obuulira njiri eba erina engeri gy'efulowinga. Olaba nti Mwoyo Mutukuvu akuyambako. Kwega toddaawo nnyo oba katugeze n'obulwa ebigambo by'okwogera, naye olaba nti mu kaseera katono Mwoyo Mutukuvu aba akukulembera kwegana n'akuwa ebyokwogera. Ebiseera ebisinga ojja kwesanga akabonero akalala ojja kulaba nti okyawa ekibi, si bantu naye ekibi. Ojja kuba nga owulira okyawa nnyo ekintu ekiyitibwa ekibi, si bantu naye ekibi, era bangi bajja nakusalira omusango. Naye gwe ojja kuba nga buli kiseera weesanga nga omutima gwo olowooza ku Yesu Kristo buli lunaku, era ng'omanyi n'okubeerawo kwe, era ng'oyawula nti kati okubeerawo kwe weekuli era oba tekuliiwo. Nga munda mu ggwe oba oli sensitive nnyo mu mwoyo gwo ng'ekizikiza okiraba mangu, obwakabaka bwa Sitaani otegeera mangu nti balumbye, nga n'obeera mu bantu gwe obeera sensitive ng'otegeera mangu nnyo nti kati embeera ekyuse, waliwo omwoyo omulala oguli wano, naye abantu b'olimu baba tebakitegeera. Era gwe mu mutima gwo otandikirawo okulwana olutalo spiritually, n'ogoba amaanyi ga Sitaani, n'otwala obuyinza mu kitundu ekyo, n'otwala obuyinza mu linnya lya Yesu Kristo, kubanga oba sensitive gwe ng'owulira emyoyo egitali gya bulijjo egiri mu kitundu w'oli, oba oli mu mmotoka oba oli mu nnyumba, gwe munda mu gwe mubaamu olutalo, naye abakwetoolodde baba tebakimanyi. Bw'oba olina ekintu kino oba oliko okuyitibwa, Mukama aba akutaddeko okuyitibwa. Ekirala, buli kiseera oba omanyi ebyo ebiva mu kibi, oba omanyi nti ebyo ebiva mu kibi birina kwega obulabe bwa mirembe na mirembe. Kyentegeeza, buli kiseera oba omanyi nti okutambulira mu kibi kugenda kuvamu okugenda mu muliro, ng'ate bw'ogenda mu muliro tolivaayo. Ekyo owulira kikulumiriza, era buli kiseera weesanga oyogera ku butuukirivu n'okwenenya, kubanga buli kiseera mu mutima kiba kikulumiriza nti agenda mu muliro talivaayo. Era oba olina okuyaayana obulira enjiri, oyo awulidde aleme genda mu muliro. Era buli kiseera omutima gwo guba kukulumiriza nga gukujjukiza nti Yesu Kristo mutuukirivu, era ekyo si ekintu ky'okuzannyirwako. Mutuukirivu era teyeetaaga kizikiza kyonna wabula ye obwakabaka bwe bwa kitangaala, ng'era obeera ojjukira amakubo gali abiri, ogenda mu ggulu oba mu nnyanja ey'omuliro, ng'ekyo kikubeera mu mutima buli kiseera. Ebintu bino ebiba nga biri mu mutima gwo, muganda wange leero manya nti olina okuyitibwa. Bw'oba nga buli kiseera oyagala okwogera amazima agakwata ku Yesu Kristo, kawabe nga waluwaani, kawabe nga musomba ki, kawabe nga waluwaani, gwe ng'oli mwetegefu okwogera amazima ku Yesu Kristo ag'obutuukirivu n'okwenenya, ng'ekintu ekimu eky'essente. Abantu abamu oluusi bambi weesanga ng'otya okwogera nti bannaye buulira enjiri ey'obutuukirivu, si kubuulira njiri yokka, yakugaggawala, ogenda gaggawala, ogenda kukola bw'oti, luno lunaku lwo. Okugaggawala si kubi, naye okugaggawala kunaakutwala mu ggulu. Omuntu gw'ogaggawala, okugaggawala kugenda mutwala mu ggulu. Ekigendera Yesu Kristo yajja kuwangula myoyo. Omulabe Sitaani anoonya myoyo gya kutwala mu geyeena. Kati okugaggawala ne Sitaani naye akugaba, si kubi, naye tukulembeze obutuukirivu, kuba Bayibuli etulaga awatali butuukirivu tewali agenda kulaba Mukama Katonda. Ate bwe twenenya, Mukama atusonyiwa n'odda ku kkubo ly'obutuukirivu. Bw'oba Katonda akuyise ng'oli musajja wa Katonda, ojja kwesanga ng'ebiseera ebisinga obeera musirise, obeera wekka. Eri abantu b'ensi bajja kukulaba ng'oli wekka, naye munda mu ggwe ogenda kuba olina enkolagana Yesu Kristo ng'oyogera naye.
ngo olaba obubonero nti kati ali mukundaga kino kati ali mukuŋŋamba kiri mutima gwo oba olina obubonero bw'olabirako n'omanya kati embeera mu mwoyo eri bweti ne bweti era mu mutima gwo gojja kuba okimanyi nti Katonda mumanyi nga tomusinza na kuteebereza oba na feeling naye ng'okimanyi nti Katonda waali nga ne bakuleetera omuntu ng'ayambadde ebyambalo ebiraga nti obono munnaddiini akola bw'ati gw'osobola okumanya nti omwoyo oguli wano ebyambalo bya ddiini naye omwoyo oguliwo mulala gwekyo oba osobola okukyawula bw'oba ekintu ekyo kiina manya nti oliko okuyitibwa era bw'obanga si gwe muntu eyeetuuma amannya era ng'oyagala n'ebitiibwa eby'enjawulo naye ng'okusinga ekigendererwa kyo kyakuwangula myoyo ekyo nakyo kabonero nti mazima ddala olimu okuyitibwa era ojja kwesanga nti oli mu kifo kyennyini Mukama kyagala obeeremu ojja kwesanga nti oli mwetegefu okufiirwa okumanyika emikwano famire kagube mulimu olw'ekitiibwa kya Mukama Katonda. Mukama bakuume baagala nnyo.